atenderezwa gurumizwe oyitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangere wabo ndi kitangala kusindika ekitangala ndi kwagala kusindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ndi ddembe kusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe bwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nze anamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima go otakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule mu guluka weeyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu nga tunaakwera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri bamuntu wakasanke amanyikiddwa nga Blue Averian abatudde mu kitundutundu ekya Kiggala awo baba Kiggala nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa fulumya zaabu yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti ekwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe ekkubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu abagalwa nga amayengo okusengerera ttimba geeyongera okubeera nga geeyongera buli kadde era nga ebituli bingi oba zemuyita portals zeeyongera okubeera nga ziteekebwako ebisoke oba gye muyita vortexes ez'obujjajjaffe obw'emabega zonna zitandise okubeera nga ziteekebwako nga tuyita mu nsigo ez'emmunyeenye wamu n'abasamize mu myayiro egy'enjawulo amayengo geeyongedde okubeera nga gassibwa eri sseŋŋendo yaffe abaagalwa gwenze naawe yeffe ekitangaala eky'omwoyo ekyayambala ennyama era nga yeffe amaanyi ag'olulubaale agakolaganira wamu agalondawo okusobola okubeera nga tujja wano okulondawo ekkubo ery'okwagala mu biro bino eby'amaanyi amatukuvu nga gatuuse eri abaana b'abantu tukoowoolebwa okubeera nga tudde ewaka nga kye kifo ekyo ekitudde mu munyeenye era nga ekkubo erituzza ewaka litudde mu mitima gyaffe mu mitima gyaffe mwe mutudde ettonde ettukuvu eryo erikola enjuba ey'obwannamunigire ekukola eyo gye bagamba the son of God eyo nga y'enjuba egattaganya okukola enjuba eyo gye mulaba mu bbanga kyovula nti nno ebiseera ebisinga mbagamba obeera oyagala kusaanyaawo njuba eyo waggulu ekyo abayiluminaati kye baabagambanga nti bayagala kusaanyaawo njuba kye baali bamiininga nti baali bayagala kusaanyaawo omuntu kubanga w'osaanyaawo omuntu atuddemu enjuba y'engeri gy'ogijjawo ensonga lwaki enjuba eyaka mu ngeri ey'enjawulo mu buli kifo okusinziira amayengo g'eggwanga mw'ebeera etudde amayengo agalina enzikiriza eza wansi ennyo era ezituddemu ekizikiza ebookya nnyo okusinga abo abakyalina amayengo aga waggulu ensonga lwaki mbagamba nti omuwarabu w'okeera ku makya nga takyusizza nzikiriza ye na kutereeza mutima gwe w'omuleeta katugambe mu Uganda kitwala emyaka 10 okubeera nga difuuse eddungu kubanga ekitudde mu mutima gwe kye kikola ensi eya wabweru
kano ke kadde okusobola okubeera nga tutegeera nti ffenna tuli abaagalwa omutendera ogw'ensi ery'eggulu eryokusatu guli kukomekkerezebwa nga ffenna kati tuli kuggulibwawo enzigi ezitugattaganya okuyingira omwayiro ogw'eggulu ku nsi. Muzze mulimbibwalimbibwa mu nzikiriza zammwe nga mubalowoozesa nti mufa kukolerera ggulu. Kyannaku buli afa yeebuuza eggulu ly'azaakolerera ng'asigadde mu nsi y'emu. Ne mutamanya nti nno eggulu balireeta buleesi kubanga obulongo bwo obwo bw'olaba mu ndabirwamu butudde mu ggulu. Teweetaaga kubeera ng'okolerera ggulu. Obulongo bwo butudde mu ggulu kubanga abakuwanga batukuvu baakuwanga otuukiridde. Kati mu kweyubula okungi koz'otambulira mu mawanga gonna mu sseŋŋenda ennyingi zoz'otambulira mu weerabira kiki ky'oli ku lw'enzikiza eyayingira mu mutima gwo n'eyingira n'esensera obwakitinda bwo ne bufuuka obwawannema ne kikulemaza ne kikuleetera okubeera nga wava ku mugendo. Ne kano ke kaseera k'okusobola okubeera ng'abaana b'abantu tuzuukuka eri amazima gaffe ng'abantu, tusobole okubeera nga tutambulira mu ddemeeza ery'omwoyo waffe kubanga buli kintu kyonna tukiteekateeka ku bulungi waffe obwawamu. Abaagalwa yeffe ekitangala era yeffe kwagala tukitegeere ekyajja okusobola okubeera nga tukyusa ne tuleeta akatiba ak'eggulu ku nsi si kubeera nga tukolerera ggulu kubanga eggulu already twalituulamu era buli kiseera obulongo bwaffe gye butudde. Naye mu kwerabira twatandika okubeera nga tuwangawo abalongo ab'ekitambo awo be tusayiramu emisaayi ne tuteekamu ennimi simanyi z'enkoko. Naye nga usiwe kyali mu lubereberye tuli batukuvu. Kyovera nti nno mu Bible nga nze mbasomesa nti baakola creation stories bbiri si nfu ntuufu. Creation story esooka baali bawanga mwoyo. Omwoyo wo then yawanga omubiri. Omwoyo oyo gw'olaba mu ndabirwamu ye yawanga omubiri gwe era ye Katonda wo. Bwe bakugamba nti osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala yeggwe. Naye bwe mutuuka wano ne mufulumya kwagala wammwe, ne mwagala omusajja, ne mwagala omukazi, ne mwagala abaana, ne mwagala ebyokwewunda bya nsi okusinga oyo gwe mulaba mu ndabirwamu. Ekyo kigezo kinene nnyo eri ffenna. Ke kaseera tuzuukuke. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tuguddewo enzigi ez'emyayiro egya waggulu nga tubaaniriza okuyita mu lugendo lwammwe mubeere nga mukula busukka kkubo w'ebyo bye mbadde mumanyi. Muwambaatire obwasseemyayiro bwammwe bimuyita multidimension nature. Kino kibayambe okusobola okubeera nga mutambulira mu bujjuvu bwammwe nga mujjukira ekikula kyammwe ekyannamaddala ekituddemu okwagala okutaliko kkomo, ekitangala ekitaliko kkomo n'amagezi agataliko kkomo. Abaagalwa tuli wano okubeera nga tubaluŋŋamya. Tuyaayana okubeera nga tubalaga ekkubo engeri gye musobola okubeera nga mwejjamu akakuniza ak'eggulu eryokusatu. Kibasobozesa okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'emyaliiro egya waggulu mu mitima gyammwe n'emizimu gyammwe. Kino y'ensonga lwaki kibaleetera okubeera nga kibaleetera embeera eyeesoomooza kubanga temukimanyidde. Naye mumanye nti amazima gammwe gatandika okubeera nga mwejjamu byonna ebikadde. Abaagalwa, emmeeme yammwe erina okubeera nga eddamu n'ebeera nga eddiriŋŋana mu bikadde mu ndaba enkadde ze eddiriŋŋana nizisobola okubeera nga yeddamu okwewanga bujja.
wobeera nga oyaayaana okubeera ng'otambulira mu nsi ey'eggulu ey'okutaano okudda waggulu abaagalwa kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okwejjamu ebikadde byonna. Wobeera ng'okisaza omanya ng'okikkiriza yogera ebigambo bino mu kwagala n'ekiruubirirwa ng'oyogera ebigambo bino wammanga mukadde kano ntonda ensi empya nga nkozesa amayengo ag'emyaliro egya waggulu. Abaagalwa muwambaatire entegeera eno mubeere baamulamwa ku kiki kye mulondawo okubeera nga mutonda. Muleme kubeera nga mutunuulira mu nnonooleze ez'emabega kubanga ezo ze zibakwatira mu nsi eya wansi. Naye kibayambeko okusobola okubeera nga muwangawo ekkubo eryo eddungi eryeyongera okubeera nga lyeyabuluza mu maaso gammwe. Mujjukire abaagalwa nti temubeerangako mwekka mu lugendo lwammwe. Buli kigere kye mutambula abaagalwa muwanirira ejjengo ery'okwagala ery'ekisa. Mufuna okuluŋŋamizibwa okuva eri ffe bajjajjammwe abatudde emyaliro egya waggulu. Mu bulimu gwonna gwe mukola okubeera nga mwejjamu ebikadde abaagalwa musanga okuyambibwa okutukuvu. Buli we mwerula amakubo gammwe kibayamba okusobola okubeera nga muwanga ebirungo byammwe ebisukkulumu eby'omwoyo wammwe ne mubireeta mu nnyama. Muleke akadde kano akatukuvu akwekuzza obujja katambulire mu nda y'amazima gammwe. Kibayamba okusobola okubeera nga mwekyusa mu ngeri ey'amaanyi nga mudda mu kwagala okwo okwa waggulu. Mwesige ki ekigenda mu maaso era mumanye nti kano ke kadde akusobola okubeera nga muwanika eri ebikadde eby'emizimu gyammwe emingi gye muzze mutambuliramu mu ngoye egy'ekisajja n'ekikazi wamu n'engoye ez'ebikula ebirala. Kibayambeko okusobola okubeera nga mweggulirawo eri ebbanga eribaleeta mu myaliro emijja. Mwekennyini abaagalwa mwewulirize era mwekkirize okubeera nga muwuliriza amayengo ag'essanyu eddembe n'okukaanya nga geeyongera okubeera nga gawanga n'okutondawo ensi empya. Kubanga buno busika bwammwe bwe mwetaaga okubeera nga mubeera bumu wamu nagwo era nga kyekikula kyammwe ekyannamaddala kimuzze mukolerera mu bulamu bwammwe obungi bwe muzze mutambuliramu nga mufa muzaalibwa. N'okwagala yeffe bamuntu wa Kasanke oba ab'ekika ekya Kasanke. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.